Robinah Nabbanja nga ye Sabaminista abadde kyannamukaka mu disitulikiti y'e Masaka mu kaweefube gwaliko okunyikiza enkola y'okwongera omutindo mu bye balima n'okulunda n'ategeeza nga wanaatera okuyungula ab'ebyokwerinda babuze ba semugayaavu 4 n'akaano lwaki balemedde mu bwavu nga gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo era abamu bakangavvulwe. Gavumenti ekoze puroguramu nyingi nnyo wano. Tubaweereza PDM, tubaweereza emyuka, tubaweereza youth livelihood, tubaweereza ne guro egenda kujja wano by'amaanyi. Tubaweereza buli kimu. Buli mwangamanga aba district beegabira bokka ne tuteeka ku muluka. Era gwe tofuna. Katwagala mutandika okukola ne statement lwaki okyalemedde mu bwavu. Tugenda kubatwala ku poliisi okole statement. Era ategeeza nga gavumenti bw'erina enteekateeka y'okuyamba abaagobwa ku nnyanja. Abantu mwe twabawa ensiko abataka tubawa under operational recreation ensiko y'emmwanyeekya ab'ebyennyanja tetunaba kubayambako. Nabo twagala tubayambe era president kuolwo tujja kubabuulira biki bye tugenda okukola. Eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi asiimye gavumenti olw'enteekateeka eno mu kaseera kano nga Bannamasaka bali mu makungula g'emmwanyi. Twebaza gavumenti esobozesezza abalimi okutunda ebirime byabwe mu bbeeyi eya waggulu naddala emmwanyi. Amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi yeebaziza pulezidenti olw'okukwata obulungi ensonga y'enguzi ebadde etandise okumalamu abantu essuubi. Ensonga y'enguzi mama prime minister twagala kwebaza pulezidenti nti olutalo alukutte. Ate alukutte mu ngeri eri professional sengeri yawolokosa alukutte ng'omugezi bw'abeera. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka mu Nanup Andereya batemye ettolu kyamuzi asiimye gavumenti ya NRM olw'okutuusa obuweereza ku bantu naddala ng'eyita mu nkola ya parish development model. Oluli oluwedde wasanganga omuntu omu nga yafuna enkoko, nga yafuna embizzi, nga yafuna embuzi, nga yafuna ebitooke, nga yafuna enkumbi, nga yafuna ssente z'abakadde. Kati nnyabo si bwe kiri. Buli muntu yenna akola ki? Afuna. Jacinta Waanika yakusakidde eggwire ino ku Bukedde TV.